Abakkolinso Essuula 2. Abooluganda, bwe najja gye muli okubategeeza ekyama kya Katonda, saakozesa bigambo bizibu okutegeera oba eby'amagezi ennyo, kubanga bwe nnali nammwe nasalawo okwerabira ebirala byonna okuggyako Yesu Kristo eyakomererwa ku musaalaba. Bwe nnali mu mmwe nnali munafu era nga nkankana nnyo olw'okutya. Era mu kwogera kwange ne mu kuyigiriza kwange temwalimu bigambo by'amagezi ebisendasenda, wabula mwalimu amaanyi ga Mwoyo Omutuukirivu. Okukkiriza kwammwe kuleme kunywerera ku magezi g'abantu buntu, wabula ku maanyi ga Katonda. Naye mu abo abakulu mu mwoyo twogera eby'amagezi, naye eby'amagezi agatali g'abantu ab'oku nsi kuno, wadde ag'abafuzi b'ensi eno abaggwaawo. Wabula twogera eby'amagezi ga Katonda agatamanyiddwa bantu era agaakisibwa. Katonda yagateekateeka edda n'edda lyonna gabe ekitiibwa kyaffe. Tewali n'omu ku bafuzi ku nsi kuno ategeera magezi ago, kubanga singa baagategeera tebandikomeredde ku musaalaba, Mukama ow'ekitiibwa. Naye nga bwe kyawandiikibwa nti, ebyo eriiso bye litalabangako, n'okutu bye kutawulirangako, era ebitalowoozebwangako muntu n'omu, byebyo Katonda bye yategekera abamwagala. Kyokka ffe Katonda ng'ayita mu Mwoyo we yatumanyisa ekyama ekyo, kubanga Mwoyo anoonyereza buli kintu n'ekyo ekiri mu Katonda yennyini. Tewali amanya birowoozo bya muntu wabula Omwoyo gwe gwe gubimanya. Bwe kityo ne Mwoyo wa Katonda ye yekka amanya ebya Katonda. Tetwaweebwa mwoyo gwa ku nsi kuno, wabula twaweebwa Mwoyo eyava ewa Katonda, tulyoke tutegeerenga ebyo Katonda by'atuwa. N'olwekyo tetwogera bigambo by'amagezi g'abantu buntu, wabula twogera ebyo Mwoyo by'ayigiriza, ne tubinnyonnyola abo abategeera ebya Mwoyo. Naye omuntu atafugibwa Mwoyo wa Katonda tasobola kukkiriza bya Mwoyo wa Katonda, kubanga abirabanga eby'obusirusiru, era tayinza kubitegeera kubanga byekennenyezebwa muntu alina Mwoyo wa Katonda. Oyo afugibwa Omwoyo yeekenneenya byonna, naye ye tewali n'omu amwekenneenya, kubanga ani amanyi Mukama by'alowooza alyoke amuwabule. Kyokka ffe tumanyi endowooza ya Kristo.